Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagadde njogere ku busajja bwaffe. Waliwo mukyala eyambuuzizza waŋŋambye nti omwana wo alina akantu katono nnyo, n'oŋŋamba nti kali kuli kwennyini ku mubiri, n'ombuuza nti taafune buzibu ng'akula. Kaakati ebiseera ebisinga kituufu abaana abato obuntu bwabwe butera okubeera kuli kwennyini naddala nga bakyali bawere. N'olwekyo omwana muleke abeere ng'akula, bw'anaagenda akula n'akantu ke kajja kweyongerako okuwanvuwa. Kye njagadde okubeera nga mbalaga mu abazadde oba mu abaami abavubuka, njagadde mbalage ebifaananyi ebyo kutandikira ku nnamba emu. Nnamba emu, omuntu oyo gy'ali ng'alina akantu bwe katyo nga kampi nnyo gy'ali nga bw'atyo bwe yatondebwa, n'ennamba 2 gy'ali, n'ennamba 3, n'ennamba 4 wamu n'5 ne 6 ne 7. N'olwekyo Katonda yatutonda nga tetwenkanankana ffenna. Buli muntu alina sayizi eyiye. Mu abasajja njagala mukimanye. Ekirala abazadde kye mulina okutunuulira ku nsonga ey'obusajja bwaffe, bw'ozaala omwana oyo omulenzi ng'obadde oyagala kumutwala kumutayirira, totwala mwana ng'akyali muwere. Ky'oba olaba nti ono agambye nti omwana we akantu ke kali ku mubiri kwennyini. Bw'onaamutwala nga wa myezi, ekitegeeza agenda omusiramula, asobola okumusalako akantu ke. Ndowooza ekyo mwali mukiwuliddeko mu mawulire. N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza. Omwana ono muleke aweze omwaka gumu n'ekitundu oba emyaka 2 olyoke omutwale bamutayirire. N'olwekyo akasajja kaffe ako koolaba Katonda yakatonda abeera yakatonda bwe katyo. Kiba kizibu nnyo okugeza nti nnamba emu yenkanenkana ennamba 3, kiba kizibu. Tunuulira ekifaananyi ekyo. Teri musajja alina nnamba 2 nti ajja kukozesa eddagala yenkanenkana ennamba 3 oba nnamba 4. Kijja kuba kizibu kuba Katonda bw'atyo bwe yabeera yakutonda. Tunuulira engalo zo. Engalo zo obuwanvu bwazo bubeera obusajja bwo. Tosobola kuwanvuya kasajjako ng'okozesa ddagala nti okajje ku nnamba 2 okafuula ennamba 6 oba nnamba 7. Ekyo kizibu. Abatera bagamba babalimba. Ekyo mbabuulira. Ekibeerawo ku busajja bwaffe kye kino. Ojja kusanga nnamba 3 nga keevedde nga keekaagala okwenkanankana nnamba 2. Kati oyo abeera asobola okukozesa eddagala ne kaddamu ne kabeera nga kabadde. Okitegedde? Ndowooza muntegedde bulungi. Kati gwe agenda okukozesa eddagala akasajjako kaddemu sayizi eyo gye kaalimu. Ekyo kibeerawo. Obusajja bwaffe bumanyi okweveera. Eddagala teriba ly'amaanyi, just n'ofuna omuzigo omuganda n'okeera buli ku makya n'ogamba mukyalawo n'abeera nga akusiigako omuzigo omuganda mpolampola okumala eddakiika nga 2. Ebiseera ebisinga akasajjako kajja kuddamu kawanvuwe bulungi kabeere nga bwe kabadde nga Katonda bwe yakatonda. Nammwe abalina obwakyama nga bwakyama bukyami bwatunula mu sayidi, era bw'ofuna omuzigo ogwo omuganda gamba mukyalawo gw'omwami ndi ku ggwe, mukyalawo mugambe akasiigeko mpolampola omuzigo ogwo omuganda abeere nga akagolola kajja kuddawo kajja kutereera. Nga naye kizibu nnyo okugamba nti ojja kuwanvuya akasajjako kave mu nnamba 5 kagende mu nnamba 7. Nga bw'olaba ekifaananyi ekyo kijja kuba kizibu era tekiriiyo. Ekyo mbabuulira. Okuggyako n'ekirala mu abazadde abalina abaana abo abalenzi abakula abato, bw'aba nga agenda kwebaka kyandibadde kirungi tasula mu mpale kuba jjukira obuwale bw'abaana abato bubeera bubakwata. Akasajja ke bonaakasuza mu mpale katukesa ne keereega, empale nebeera ejja kukanyiga. Ekitegeeza kaba kajja kulemala oba kaba kajja kweveera. N'olwekyo si kirungi omwana omuto kumusuza mu mpale, naddala omwana oyo omulenzi. Naawe omwami ng'olina akasajjako nga kakyama katunula mu sayidi tekategeerekeka, nawe kennyini nga weebuuza ti akasajja kange nga keeveera nnyo. Naawe lekerawo okwambala empale ezikwata, toyambala paajama. Yambala empale nga nnene. Akasajjako kasobole okwetaayo obulungi, kasobole okweta, kajja kuggwamu ekyo kye kalina ekyokweveera ekyokubeera nga kaatoniwa. Olw'olumu ggwe omwami ne paajama osobola ogyesonyiwa naddala ng'olinga waka. Yambala kipule nga munda temuli paajama, oba yambala empale nga toyambadde kawale ka munda. Naddala bw'oba olina obuwala obukwata ennyo munda, beera nga obwesonyiwamu olw'olumu naddala ng'oli waka. Kijja kuba kiyamba akasajjako okubeera nga keeyongera okubeera ak'embavu, okubeera akawanvu mu buwanvu bwako
Katonda bwe yakatondera n'okubeera nga tekajja kukyama, tekajja kutunula mu sayidi. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.